ebirooto eby'entiisa. Ekirooto kisobola okubeera eky'entiisa era ekirooto kifuuka kitya eky'entiisa? Kati ebirooto eby'entiisa bye bino. Omuntu singa aloota ekirooto n'akiddiŋŋana emirundi 3 aba alina okukyegendereza ennyo, abeera akikuloosa, aba siriyaasi ku kyaliko. Ekirooto nkiddamu singa okiroota emirundi 2 kyewaloota luli n'oddamu n'okiroota olwaleero, oba tugambe ne weebaka mu kiro kimu n'oddamu n'oloota ekirooto kimu emirundi 2 oba 3 mu kiro kimu, oba n'okiroota mu nnaku ez'omuddiringanwa 3, ekirooto ekyo kiba kya ntiisa era kirwaza, kisobola okumalako emirembe. Okuva lw'okiroose emirimu gyo gisobola okutandika okukyankalana, ebintu byo bisobola okutandika okukyankalana. Omusajja ayinza okwekyanga abadde teyeekyanga, oba omukazi ayinza okunoba oba musajja. Kale ebyo bimu ku birooto bye tuyita eby'entiisa. Okitegedde? Akati omwami ono agambye, omwami ono yeddira Kkobe era nga muzzukulu wa Nnamwama e Buwama. Omwami ono agambye nti yaloota ekirooto naye okuva lwe yakiroota emirembe gimuweddeko. Kituufu ekirooto kibaamu amaanyi, naddala ebirooto bye muddiŋŋana. N'ekirooto ne bwe kiba kimu, osobola okuva mu kirooto ebintu bino bikyankalana. Akati njala mwegendereza amakulu gano ge ngenda okunnyonnyola. Omwami ono yeddira Ekkobe, muzzukulu wa Nnamwama e Buwama. Omwami ono agambye nti bwe yeebaka yaloota ekirooto ng'alinnya olusozi, naye ku lusozi eyo waggulu yasangayo kereziya oba kyaki. Akati bw'asangayo kyaki, ate yagenda okulaba nga waliwo embuzi. Akati n'agamba nti n'akwata embuzi n'agisiba ku lusozi okwo. Akati nga tannasiba mbuzi, ku lusozi okwo ewali kyaki waliwo ebinnya. Nga waliwo ebinnya, waliwo n'endoza n'ebidiba by'amazzi. Kati agenda okulaba ng'alaba embuzi. Embuzi ezo zaali 3, kati n'akwatako emu n'agisiba ku ttale. Akati waaliwo n'abantu abalala bangi, ndowooza waaliwo n'omwana omuwala, naye n'akwatako emu n'agisiba ku ttale. Naye ekyali kimututte ku lusozi okwo kwali kuwanikayo bbendera. Akati bbendera eyo yali mmyufu ng'erimu n'obutolobojjo oba busita obweru. Akati omwami ono abuuza, ekirooto kino ekimazeeko emirembe kitegeeza ki? Akati ssebo kankwanukule, osanga onoofunamu omuganyulwo, oba oli awo n'abamu abaloota zibbendera, eriyo abaloota zibbendera, abaloota ebinnya, abaloota kereziya, biki nabo oba oli awo kinaabakwatako. Akati okuloota ng'olinnya olusozi bakuyita mu lusozi. Olusozi luba lwa Kabaka bulamu, bakuyita mu lusozi lwa Kabaka bulamu. Kyaki bulijjo yeeyoleka abantu ekituntundu kya Kabaka bulamu, kubanga abalongo bali 2 abooleka kyaki n'emizikiti. Omulongo asooka Waswa ajjira mu kituntundu abantu mwe balootera emizikiti. Waswa ye Kabaka Ndawula. Ndawula yali Munyeenye, Ndawula Ssemwezi. Akabonero ako kasanga ku mizikiti. Okitegedde? Ekintu kino nsiba nkibagamba lunye nti empewo za nsi. Kakati gano amadiini ge mulaba muno buwangwa bwabwe eri. Naye Ndawula gy'ali buwangwa bwabwe si bwaffe wano. Abasiraamu mukama waabwe ke kabonero k'olaba ak'omwezi ne Munyeenye ku muzikiti. Wabula nabiiri y'ensamira yaabwe. Nga naffe no bwe tusamira Kabaka Ndawula, buli ggwanga lirina engeri gye lisinzaamu emisambwa. Okitegedde? Era ne bagitegeera nnyo era nga bagisinziza ddala okusobola okumanya Mukama Katonda waabwe. Buli ggwanga mu buwangire bwalyo n'enjatula n'olulimi, enneeyisa, obulombolombo oba ennono. Okitegedde? Buli ggwanga mu buwangire bwalyo oba buli mawanga mu buwangire bwago. Okitegedde?
kakati amawanga oba continents ez'enjawulo zirina amawanga ag'enjawulo munda mu continent oba mu continent eyo amawanga ag'enjawulo kyokka buli ggwanga lirina olulimi lwalyo ngera bw'olaba nti ensi Uganda erimu Abacholi, Abakaramojja, Abarundi, Banyarwanda, Banyankole, Baganda, okitegedde. Kyokka buli ggwanga lirina engeri gye liyita ddungu. E Rwanda ojja kusanga bamuyita Lyangombe. Buli ggwanga lirina engeri gye liyita ddungu. Buli ggwanga lirina engeri gye liyitamu Mukasa. Kyokka omusambwa tusigala tusamira gumu. Naye bw'ogenda e Burundi n'osanga bwe bayita Mukasa oyinza okugaa nti ate si ono ow'ewammwe. Era omusambwa gusigala guli gumu gwa ku mazzi. Kiwanuka asigala ali omu, Ndawula asigala ali omu. Kati n'amawanga ag'enjawulo oba ag'abeeru oba ag'abaki mwe mwakitegeera nnyo nti eddiini ze baaleeta ze zoogera Katonda. Eri nabo y'ensamira yaabwe oba y'ensinza yaabwe olw'okuba nti ebyabwe birongooseemu balina ssente. Bo kati ensi z'abeeru bonna okujja nga beeyozaayoza okuviira ddala ku Bayisirayiri waggulu, Bamerika, Abangereza, baki kutuukira ddala ku Babulaziiru, Bawarabu, ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Abantu bonna balina kkala emunyunguzeemu. Waliwo amawanga agali mu first world. Ekyo oba okyagala oba tokyagala kukiwulira gw'omanyi. Amawanga agali mu first world ne gajja nga geegoberera. Mukkirize nti eriyo abantu abali mu first world. Okitegedde paka ku muddugavu wa wansi. Ekyo nsiba nkibasomesa. First world, amawanga agali mu first world oba abantu abali mu first world. Ensi zitambula zityo. Kuliko ensi ezikulembedde zinnaazo, ensi eziri mu maaso mu kutegeera, mu kumanya, mu kulowooza ne mu nkola y'ebintu, mu sipiidi oba ng'okuddukira ku sipiidi. Ebintu nsiba mbibannyonnyola. Eri abantu ababa tebaagala biwulira, eri abantu oluusi nga bw'onoosanga omuwala n'omugaa nti oyo omuwala mulungi nno, omuwala n'akuganga mulungi ludda wa. Kitegedde abawala tebaagala kugamba bawala bannaabwe nti balungi, era omuwala batono nnyo asobola okugamba mukazi munne nti oyo mukazi mulungi. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bityo. Kati naffe abantu bwe tuli ebintu twandibizizza ku bbali ne tumanya nti waliwo abantu abali mu first world oba amawanga agali mu first world. Okitegedde mu ndowooza, mu nkola y'emirimu, mu sipiidi, mu ntegeera ne mu njiiya. Okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo nti wano tusamirira lubaale atuteeke ku mwanjo. Obuwangwa bwanyiiga wano oluvannyuma lw'okusuula ebintu byaffe, ate n'oluvannyuma lw'okukopperera ebitali byaffe, ate n'oluvannyuma lw'okuwagira Abazungu. Obuwangwa ne bunyiigira ddala ne butuggyako n'akatono ke twali tuyina. So buli ggwanga lirina omutendera ne kiraasi mwe litudde era mwe litambulira mu njiiya, mu nkola y'ebintu. Okitegedde so nti engalo zino ne bwe zikula zita tezisobola kwesisinkana, wabula buli lugalo we lwali lulina okukoma weewera we lulina okukolera ebyalwo. Nti luno olugalo lwa nnasu ne bwe lukula lutya tetusobola kusinkana lululinaanye. Kati n'abantu bwe tuli, abantu tuyiye era tukola ebintu era tulina amagezi. Era ne Mbafirika bwe Bannayuganda tulina amagezi. Naye ate waliwo abeera kusinga obuwanvu nga tasobola mwenkana. Kati z'ensi zaffe nga bwe zijja zeegoberera. Nti so singa twali twasamira emabega eri, singa naffe tulinawo ebyaffe naye nga biriko we bikoma, ne mu njiya yaffe nga erina weekoma. Naffe singa tulinako ebyobugagga bye tukola naye nga birinako we bikoma, nga tulina bye tufulumya, nga tulina amakolero, bintu eby'enjawulo nga naffe tusobola okuyiya ebintu by'emikono by'enjawulo, oba ne tukola ki, oba n'oyiya pikipiki nga bw'olaba Abayindi. Abayindi batuuse ku mutendero gw'oyiya pikipiki bwe bityo. Mabega eri bakolanga bugaali naye kati waliwo ne pikipiki eziva e Buyindi. Okitegedde singa naffe tulinako ebintu eby'enkulaakulana nga tukulaakulanye mu njiiya, mu mpeesa, mu nkola ey'ebintu naye nga tulinako we tukoma. Okitegedde nti bye tusamirira okufuna oyinza okusanga nti ate bwe tugaggawala kye tufunyeeko oli bwakusanga kugamba nti abo nno baleka baatereeza empewo kubanga bali bulungi, naye oli akuwana nti mwatereeza empewo, emmotoka gy'ovuga si ggwe ogikola. Okitegedde ekitegeeza tusamira tufune bali bye bayina, tusamira tutuke ku mutindo bali gwe baliko. Wano omuntu bw'agaggawala baga nti abo nno balabika baatereeza empewo, kyokka ate omuntu oyo gwe bawanye nti baatereeza empewo
bw'agenda e Bulaaya oyinza okusanga ng'ate emirimu gy'akola gy'abafala e Bulaaya, wabula bw'ajjayo ssente zaayo bw'atuuka wano ziba nnyingi. Wano ne tumuyita omugagga omubedde wano, naye ate nga bw'atuuka eri emirimu gy'akola gye gyaba akataala. Okitegedde, bantu bali Bulaaya, asiimula nnyumba, alabirira baana, alabirira bakadde, oluusi akola mu ggwanika, oluusi akola mu mirambo, bagirongoosa biki, oluusi egiwedde ery'okubaaga bagiteeketeko giziika, n'osanga no Munnayuganda nga gy'akola amazeeyo emyaka 22 wano ng'alinawo akeedi oba ng'alinawo kalina. Kati nga ffe wano abalaba omugagga oyo mu famire gye tumulabyemu nga tugamba bannange nno baneetwandisamidde, olaba ennyumba ezaatereza lubaale, emmotoka baazifuula bugaali. Okitegedde, so nga eri bw'atuuka eri ye kataala waayo, eri abeera mu kufukamira. Okitegedde, emirimu gy'akola eri be bakataala era sitiiru era alinga muddu. Okitegedde, kale nowe olina okukkiriza mulimu amawanga gali mu first world nga bw'ogendayo omulimu gwonna gw'okwatako engalo bw'oba ng'olamizza ate eno bwoddo bamugagga ewammwe. Eno bwe tutereeza empewo zigamba tugenda basumululira amakubo nebba nga tulisumulule, famire ozisangemu abalinnye ennyonyi, abasomye ne bafuna ziddiguli ne bakola bitya. Okitegedde, kakati nga bw'ogamba nti nninnya ennyonyi ngenze e Bulaaya, oyinza okusanga emirimu gy'okolayo ogenda okudda eno nga bamugagga, ositula kalina, okola ki. Okitegedde, ebintu byonna bye tusoma oba mu masomero tusoma kufuuka bali abeeru, okufuuka nga bo, okwogera olulimi lwe boogera. Olaba ffe wano Oluganda tululwanyisa, ekyokakyuka ekintu ekitono. Olulimi owaffe wano olunnansi tululwanyisa luve ku maapu, n'osanga oli nga bamukubira Olunyarwanda olw'eggwanga lye, n'osanga oli nga bamukubira Oluganda ku ssomero olw'eggwanga lye, n'osanga olulimi Oluganda ku ssomero nga terusoosowazibwa kubeera lulimi olulidda fast mu nsi yo. Olulimi Luganda lwandibadde dda fast, oba tugambe Olunyarwanda lwandibadde dda fast. Okitegedde, ne olulimi olwaffe lujjanga kitundu kyakusatu. Tusoma mu ssomero tuyiga olulimi lw'abali, kati ogamba nti tuli basinga. Okitegedde, tusoma mu ssomero tuyiga olulimi lw'abali, kitegeeza bali mu dda fast world. Bwe kiba nti tutongoza Oluzungu lutambule in the whole world, whole world, olulimi Oluzungu nti lwe lukola yonna, pate tuganye Oluswayiri lukola. Oluswayiri lukola osobola okutambula nti Oluswayiri lusobola okukuyambako biki, naye Oluzungu luli the first language. Okitegedde, Oluzungu tulusoma tuluyige, naye Oluzungu lw'abaani? Nti lw'abeeru. Ani yeefuza ensi mu lulimi, mu mpeesa ne muki? Okitegedde, ne mu ssente. Kubanga bw'ogendako ewuwe ogenda okudda eno ng'oli mugagga. Kati bw'oba ogendako ewuwe ogenda okudda eno ng'oli mugagga ate ng'eri obadde osiimuula binaabiro. Kati sooka ombuulire, ani abeera mu the first world? N'olwekyo tusamira empewo zituggulirewo amakubo, tulinnye ku nnyonyi, ennyonyi ze tulinnya si zaffe. Ne bagamba okwate sipaana obeeko akantu k'oyiya mu nnyonyi eyo tokasobola, oba mu mmotoka oba mu ki. Okitegere, tokasobola. Kati ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako ebityo, so tulina okukkiririza mu kyaffe ne tutereeza ekyaffe ne kituwanika, ate mu kutuwanika ne tubako we tukoma. Ensi zitambula nga ngalo, engalo ennyimpi tesobola kusanga ya wakati. Tutambulira mu mitendera, buli nsi yatondebwa nga bw'eba yeefuddeko ebaako ebyayo ebyobugagga ebyayo ne we bikoma, ne we birina okukoma, ne ssente zaayo we zirina okukoma na biki. Bwe bityo tutambulira ku ngalo, tutambulira mu mitendera. Waliwo abali mu nsi ezisooka, eziri ku mwanjo. Katonda bwe yali atonda ensi eno yonna nga bw'ogiraba, the whole world, yagitonda nga agitondera ku myaliriro egy'enjawulo. Najja nga akkakkanya emyaliriro, kintu ekifaanaganako bwe kityo. Akati omwami ono ow'ekkobe yatuviiriddeko kulandagga bwe tuti. Okitegedde, tubadde twogera ku Kabaka Ndawula ne twogera ku Kabaka Bulamu. Kabaka Ndawula ye Waswa, Kabaka Bulamu ye Kato mu kitundu eky'obuto. Waswa ye Kabaka Ndawula. Waswa bwe yakka Kabaka, yakka Ssemwezi, yakka Munyeenye. Okitegedde, Kabaka Ndawula ye Ssemwezi ye Munyeenye. Akabonero k'omwezi ne Munyeenye bulabikira nnyo ku mizikiti gy'Abawarabu.
tetubawanika nti kyetusamirira be bakiina. Nedda bali batuleetera ekintu kye batatunyonnyodde, ne bakuleetera ekintu kye batakunnyonnyodde, naawe n'ogenda n'otandika okisinza naye ng'olwedde kyekimu kyekikyo wano ky'oyina. Okitegedde? Mizikiti giba gya ndawula. Eri mu Buwarabu, okitegedde, akabonero k'omwezi n'emmunyeenye bo basobola okuba bakataputa erimu abakwasi b'ensawo nti omwezi gutegeeza kino, bw'osiiba olaba mwezi, ebintu ebifaanaganako bwe kityo. Naye emmunyeenye n'omwezi abasiraamu basobola okuginnyonnyola mu butereevu bwayo. Ku lubereberye lw'ensi emmunyeenye kye ki? Era emmunyeenye etuddemu maanyi ki? Omwezi gutuddemu maanyi ki? Ku butonde bw'ensi wakati mu lubaale oba mu bwengula emmunyeenye kye ki? Oba mugiraba bulabi nti mmunyeenye? Okitegedde? Omwezi mugulaba bulabi nti mwezi. Naye akabonero akali ku mizikiti ani asobola okukannyonnyola? Oba ndawula gwe tusamirira mu buwangwa n'ennono ndawula y'ani? Yakka ssemwezi, yakka mmunyeenye. Okitegedde? Kati oli wajja n'olulimi lwe oba Luwarabu oba Luvatikaani oba Lulatini, najja n'olulimi lwe n'akubuzaabuliza mu lulimi olwo n'ojja osuula ekikyo olw'okuba oli mbuzi. So kyaleese kye kimu kyekikyo. Ensinza yammwe abaddugavu mwagifuula sitaani ne mugamba ey'abali nti y'ey'obwakatonda. Ekyebuuzibwa bwe yali tennajja, abantu abaaliwo abalinga basinza, kyoyagala okuga nti emirembe gyo gyonna gyonna giri mu muliro. Katonda aseesamu buseesa baabokyadda bonna baasooka. Eddiini zigenza okujja wano mu 1800 nabo bakinaana mu 7 bakyenda mu 7 eddiini zigenza okujjaawo. Emirembe egize gibeerawo emyaka emabega emeka n'emeka, abantu bonna bali muliro. So buli ggwanga lyaweebwa engeri gye lisobola okusinzaamu oyo liiso ddene. Buli ggwanga olulimi lwatusuula. Okitegedde? Oli bwe yajja ng'ayogera Luwarabu, olw'okuba ze anyirira mweru enviiri zeesuulidde, ne mulabamu wa Katonda ne mugamba nti ono ddala yaleese ekigambo ky'Omukama. Okitegedde? So kyaleese kyekikyo. Mu buzaabuzibwa mu lulimi baali tebaasoma abaasooka. Olwalabu ne lujja onaga nti kasubi tuzooke tuziggyewo. Olw'okuba twali baavu, ennyumba tuzimba za ssubi, ze tusulamu za ssubi, ebitanda tusula ku byakkomerera twazimbanga bizimbe, emifaliso tuteekamu obumuli bw'olusenke buno bayita obufumbo, emifaliso tuteekamu ssubi, tukomaga mbuga okufuna ekyokwebikka, twerabira mu mazzi, twozesa mpiki. Okitegedde? Ebintu eby'enjawulo nga tuli baavu. Bali ne bajja, balina essente, ate nga bw'omanyi omuntu akwetedde sabbuuni, akwetedde ekizigo, akuleetedde ekintu ekyokukozesa, ebintu eby'enjawulo, ebintu babikuleetedde, engoye biki kakati ddala naawe omuntu aliwo nga toli mu bugumyeko oba olina kumanya nti ono yaleese ebya Katonda. Kubanga aleese ebyobulungi abikusanzizza, abaabeeranga mu ssasa nga baweesa ebikola ne basuula eri kubanga babanga beekuba engalo. Ate bano baleese ebintu ebiyita mu masiinizi. Biyita mu masiinizi, binyirira, biriko ensusu bulungi nnyo, nga bw'olaba amayembe g'eggaali oba mandigaadi za pikipiki biba bitemagana, oba siriva, bintu ebiriko siruva, ebintu eby'enjawulo. Kati ng'ate ffe ebyaffe biriko kawaali, tukuba bikube tubiteeka mu kyoto ne tufunamu enkumbi ne tufunamu embazzi, omala kiteeka mu kyoto. Baasaanusanga sitiiru bajjajjaffe mu ssasa, amasasa ag'enjawulo, kubanga wano tulina amayinja agamu ge tuyita amasengere. Bajjajjaffe baagafukutangamu ekirungo kya sitiiru n'aluminiyamu. Okitegedde? Kati nga bo omala kuteeka mu muliro, process nene nnyo mpanvu, okwekuba engalo, kukola ki, ate ne babiggyamu nga tebannayiga ngeri ki gye bibeera smooth kungulu, okulaga ka silver kaliis. Oluusi ebirungo ebikola silver tebabirina. Kati nga bw'akuba ekyuma ye ne yeggiramu enkumbi ng'amaze. Kati omuzungu n'ajja n'ebyuma ebitemagana nga bw'olaba amayembe g'eggaali, mandigaadi za pikipiki, ebintu ebirina ka silver kungulu, ebiwedde okukola ebiri finished obulungi. Bajjajjaffe abaga nti ate okwekuba engalo katugoberera omuzungu. Omuzungu alabika y'amanyi Katonda. Omuzungu ng'aleeta amasomero, ng'aleeta amalwaliro, eddagala lya bwereere. Okitegedde? Bano
bano banzira mu bikoola, kunoga bikoola, kuyenga ddagala lya kunywa, mwana alwadde biki, oli aleese eddagala lya mazzi liri mu mpiso, liri ize. Okitegedde ebintu ebyenjawulo. Amasomero, buli somero wateeka essomero ateekawo church oba omuzikiti. Bajjajjaffe ne baga nti bano balabika baana ba Katonda olw'okuba beeru. Ffe twali baddugavu, ennyindo ngazi, enviiri abedda baasibanga enviiri nga bazikuba Mariya, abasajja n'abakazi. Waliwo omulembe gw'okwokya enviiri n'ebyuma, ndowooza ogwo nagwo gwajjo, n'omulembe guli ogwajjirako abazungu, ndowooza nviiri baazikuluzanga bikwalo bya ffene. Okitegedde, kati omuviiri nga gukula ne gutuumuuka, tewali masiini zisala nviiri, makansi, ndowooza olwo ebiseera ebyo nga tezinnajja, kuba ne girita nazo zaaleetebwa bazungu, nazo nga tezinnajja. Enviiri nga zikula, abantu nga balinga mazike. Muganda wa wanedda nga ennyindo ebangazi ng'eringa ya kizike. Ebintu ebyenjawulo bwe bityo. Kati bagenda okulaba ng'ate wajjayo abantu abanyirivu, abanyirira nnyindo nsongovu, olususu kyekyo, enviiri zigwa eno ziringa za musambwa. Bajjajjaffe ne bagamba Katonda atuuse mu bulamu bwaffe, bakatonda bazze. Kati era ekigambo kyonna kye baalinga balina okwogera nti ffe tuzze n'Omukama. Bajjajjaffe baali balina okukigoberera. Tuzze n'Omukama, tuzze na bulijjo bye mutamanyi, bye munoonye, girita nkuleese, makansi nkuleese, bano babadde beekubangalo okuweesa ejjambiya, jambiya nkuleese, beekubangalo bayita mu muliro, tebalina masiinizi, bakozesa mikono gyabwe okuyiiya obwambe, okuyiiya akasefuliya akanaafumbirwamu emmere, omuliro baakubanga mayinja, bwe bityo. Muzungu azze n'ebintu bibiriti nga bw'olaba, biki, engoye, endabirwamu, bintu ebyenjawulo, kyatuviirako kuwangayo abaana baffe. Muzungu n'aleeta ebirungi, ne tuwayo abaana baffe bagende bakola obuddu, mulembe gwa slave trade, bintu ebyenjawulo. Kwavanga mu kusikirizibwa abantu abazze banyirivu, ffe tulinga mazike, ng'olina kusuulawo bibyo. Okitegedde? Kakati akabonero k'omuzikiti akabeera waggulu ak'omwezi n'emmunyenye, tuddeyo ku lubereberye. Ani ssemwezi? Ani munyenye? Okitegedde? Kakati akabonero ako eri bya buwangwa byabwe, wabula ebyo byalinga nga bw'olaba abafuzi b'amatwale nti Bufalansa ettwalirayo lyali ku Rwanda, Bungereza ettwalirayo liri bwe riti. Ensi zino zonna Uganda, Kenya luddawa twafuna bufunyi bwetwaze jjo, naye twali mu mikono gy'abafuzi b'amatwale. Ensi zaatuula eyo ne zinoonyereza ensi yonna gyeyitira ne gyekoma okusobola okufuga abantu. Eri balina ensinza zaabwe bajja nazo, tebaazireka mabega, era ne bajja ne bavumbula obusiisisi obw'enjawulo, mwali ne ka Uganda, ka Rwanda, kaki obusiisisi bwonna ne batandika okubufuga, abantu bamu nga balina okubakkiririzaamu ne bye bazze nabyo. Omwo mwe mwali n'enzikiriza zaabwe, ng'era bwe tulina enzikiriza z'obuwangwa n'ennono. Enzikiriza zaabwe baakusanga osinza naye nga ky'osinza tokitegeera, naye ng'okeera kusinza, naye nga kyekimu n'ekyabwe, olw'okuba baalina ssente. Ago gonna bwali bufuzi bw'amatwale. Kati ebyobwetwaze bye tuyita independence byakola ku byabufuzi, ku bapulezidenti, naye ate ebisinga byasigalawo. Baasigala bakyatufuga ne mu ddiini. Okitegedde? Twali tuyina bwe tuba nti tufunye obwetwaze mu nsi zaffe, byonna byandibadde bitereezebwa n'amadiini na buli kye baaleeta ne bakizzaayo, ffe okusobola okwesobola, kubanga twali tulina eddiini zaffe, enzikiriza zaffe. Kakati nkuzzaayo, omusajja aloose ng'alinnya olusozi waggulu n'asangayo kereziya. Kyeki kereziya yaani? Kabaka Ndawula yalabikira mu kabonero k'omwezi n'emmunyeenye. Kabaka Ndawula yakka kabaka. Okitegedde? Kati Ndawula w'omwaliriro ogwokubiri yasiramuka. Okitegedde? Ndawula w'omwaliriro ogwokubiri omuzaali yayambala entalaboosi. Kabaka Ndawula omubereberye ngakka nga mmunyeenye omutondo obutonzi malayika, eyakkira mu malayika, yakka na nkofiira ya bwa Ssekabaka oba nkofiira za bakabaka. Ate Ndawula w'omwaliriro ogwokubiri yalabikira mu ntalaboosi, era Ndawula tumusamirira mu mitendera gya mirundi ebiri. Abasamira oba abasamize oba abantu abaliko empewo oba abantu abaliko olubaale musobola okunjulira. Abantu abaloota abasiraamu aba buli budde oba oluta Kabaka Ndawula, abantu abaloota entalabuusi oba oluta Kabaka Ndawula, abantu abaloota
amakanzu g'ekisiraamu oba oloota kabaka ndawula. Abantu bangi nnyo baloota emizikiti oba oloota kituntundu kya kabaka ndawula. So babeera tebakugamba nti genda mu mizikiti, genda okole bwoti, nedda. Wabula bali balina ekintu kye basinza kye batamanyi ani ali waggulu waakyo. Okitegedde? Kakati amakereziya, omuntu alabikira mu makereziya ye kabaka bulamu. Era engabo ya kabaka enkulu musaalaba. Engabo ya kabaka enkulu tukozesa engabo zino ez'abalangira, ez'amagulu 4 waggulu mafumu 2 wansi magulu. Engabo ezo zonna zitukwata mu bulangira, mu bwabakabaka, bw'onoozisanga Emmengo, bw'onoozisanga ne mu kusamira aba mu Lubaale Lubaale Omulangira. Engabo ezo bamwe yanaba n'engabo Kawumpuli, kabaka bulamu ani ez'engabo. Engabo enkulu eya kabaka bulamu musaalaba. Era engabo eyo eviiriddeko ensi eno okubonaabona ennyo n'okukaaba amaziga abantu baamu. Era omuntu yenna ng'abadde abonaabona nnyo kabaka asobola okukuloosa omusaalaba era n'ogukwata n'ogutwala mu mbuga ye. Era abamu abagenzeko mu mbuga z'abakabaka bulamu enkulu, ndoza emisaalaba abamu mwali mugirabyeko mu mbuga ezo. Omusaalaba gukutumibwa kabaka okuggyako omusaalaba oluvannyuma lw'okwegayirira ennyo n'okukozesa amaanyi n'okulabika nti weewaddeyo mu nsonga ze. Kabaka asobola okukeera enkya n'akuloosa omusaalaba n'ogutwala mu matwala agalimu kabaka n'owummuza ekituntundu ky'omusaalaba ky'obadde oyitamu mu nsi muno. Okitegedde? Kati kato ye kabaka bulamu. Kabaka bulamu bakigambibwa nti Abakristo oba Abakristo oba Abaminsani gwe basinzanga Kristo. Okitegedde? Ekyo nakiwakanya simumanyi. Kristo ye yaleka entaana eyasamye ne bajja ne bakebera nga taliimu. Mu buwangwa n'ennono Walumbe bwe yayigganyizibwa teri yalaba ku mubiri gwe, baasanga mpompogoma. Olwaleero ze nnyanga ze tubikka. Kabaka bulamu mu Bakristo oba Bakristu oba Baminsani oba Bamissionaries, okitegedde, gwe basinzanga Kristo. Ffeno gwe tusinzanga kabaka bulamu. Okitegedde? Temusobola kubimanyi ebyo ebimanyibwa abantu abatudde mu myaliriro eminene. Era osobola okwogera ebintu bino olina akuwakanya n'agakale laba oyo ayogera biki tabimanyi. Okitegedde? Kati ffe tetukayana, gwe oba tomanyi ky'oliko. Okitegedde? Olubereberye lwa Kristo nga alinnya mu ggulu n'omubiri gwe ng'amadiini bwe googera, n'aleka Mwoyo Mutuukirivu, kituntundu bwe bamusangira mu ntaana nga taliimu, naye mu kumutta lyali kkubo lya musaalaba. Kitegedde era kwe yakomererwa n'aziikibwa. Ate bagenda okwejjuukiriza oluvannyuma lw'ennaku nga ziizo. Waaliwo omulembe gwa Toma, Maria Magdalena, ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo. Bagenda okujja okukebera mu ntaana ye nga taliimu. Entaana nga mbikkule, ejjinja nga liri ku bbali. Yaleka ntaana njereere, era mu kifo ky'okubeera nga temulina kusigala nga mumulaba, yadda mu mwoyo. Abayigirizwa be n'abantu b'ensi n'abalekera Mwoyo Mutuukirivu, n'agamba luli mubadde mundaba kyere, kati mugenda kutandika okundabanga mu butalabika. Era abayigirizwa be 12 baali ndoza tebakyawera kubanga Yuda yali amaze okuvaako. Okitegedde? N'abalekera akabonero ka Mwoyo Mutuukirivu, ekitegeeza nti mugenda kutandika okusinzanga kye mutalaba. Mugenda kutandika omitima gyammwe gigenda kukkiririzanga ekyo, gigenda kukkiririzanga mu ekyo kye mutalaba. Mubadde mundabako luli, okitegedde, naye temusobodde kuntegeera. Mbaddewo nga ndi muntu n'omubiri gwange naye temuntegedde. Abalya mmere muli bazibu, kubanga abalya mmere bennyini tebaategeera Yesu oba Yezu. Waliwo abamuyita Yesu Kristo ate waliwo abamuyita Yezu Kristu. Abakristu n'Abasodokisi bamuyita Yezu Kristu, ate Abakristaayo n'abalokole bamuyita Yesu Kristo. Okitegedde? Kati yaliwo nga mulya mmere ng'alina omubiri gwe. Abakkiriza baali ba lubatu, ensi yamuwakanya, teyamutegeera. N'olwekyo yamala kugenda ne balyoka bategeera nti ddala omusajja abaddewo, abadde n'amaanyi. Akati mu kuleka entaana nga njereere, yakomawo ng'asiibula ensi, naga nti
luli mubadde n'omukisa ogundaba leka temugenda kuddamu kundaba ate nga mwagala oba temwagala muyina okunsinza temunsinzizza nga mundabako naye bwe naamala bwe mala okugenda ate mugenda kunnoonya nnyo mugenda kunjayaanira nnyo kuba buli omu ajja kunneetaaga n'abadda mu butalabika n'abalekera akabonero ke tuyita akamwoyo omutuukirivu okitegedde walumbe kye ki oba kabaka bulamu kye ki okitegedde kabaka bulamu kye ki kabaka bulamu ye malayika eyayigganyizibwa abantu nga kirowoozebwa okubaawo abantu abaaliwo nti alabika ye walumbe bamuteekako ebintu bingi ensi nesalawo emuyigge era ne bamuyigga nga bwolaba ekkubo ly'omusalaba gwa Kristo okitegedde wabula bwe yalaba nga bamuli bubi ekyenjawulo nti obuwangwa bulina engeri gye bunnyonnyolamu ekintu kyabwo n'amadiini galina engeri gye gannyonnyolamu ekintu kyabwo. Yesu bamukuba okutuuka okumutta ne bamuziika entaana yagireka njereere naye ng'ate bamaze omuziika ate kabaka bulamu kigambibwa mu nnono nti abantu baamuyigga bwe bamuyigga baamugoba mayiro mpitirivu mu biseera nga bakyamulabako nga baga nti ono ateekwa okuba nga yatutta ateekwa okuba nga yatulya okitegedde yaliwo abantu ne batamumanya bwe batamumanya ne basalawo bamutte bo nga bo naye nga tebasobola kumutta era tebaamutta wabula okwalinga ng'okumutta abantu baasanga binnya we yabulira kyali kinnya okebera mu kinnya ekyo nga taliimu nga n'engoye ze teziriimu era kigambibwa nti bulamu yagamba abantu nti nga bwe mutantegedde nga mundabako kambadde mu butalabika essaawa eno bamukaabanga walumbe okitegedde era abakristo banoonya Yesu kitegeeza nti Yesu yalina amaanyi agasobola okuzuukiza abafu yayogeranga n'abafu n'atuuka ku ntaano omufu n'azuukuka okitegedde ge maanyi ga walumbe nti walumbe alina amaanyi agazuukusa omufu oba agasobola okuzza omuzimu gwa jjajjaawo oba agasobola okusitula omwoyo gw'omuntu afudde n'addamu ekitundu ky'obulamu kubanga ye bulamu. Olwaleero kabaka bulamu alina enjogera nti nze kkubo nze mazima nze bulamu ye kabaka bulamu nsamirira nkuddiza obulamu obw'olubeerera nsamirira nkujje mu kitundu ky'amagombe amagombe kye kitundu kya walumbe okitegedde nkujje emagombe baga nti abalokole baga lokoka owone amagombe bw'onotegeera Yesu ajja kuwonya amagombe kabaka bulamu akuga nti ntegeera nkuwonya amagombe kye kitundutundu ekisooka ekya walumbe okitegedde nsamirira onzije mu bwa walumbe onzize mu bwa bulamu bayibuli nekuga nti tegeera Yesu owone amagombe tegeera Yesu ofune obulamu obw'olubeerera okitegedde kabaka bulamu nakuga nti ntegeera nkuwonya amagombe bw'otantegeera ogenda kufa bubi amagombe gakuyita kye kitundutundu kya walumbe ti kyefuula ayambadde amakowa agawerako walumbe kinene ettaka kinene ennyumba okitegedde nti nze bulamu nze kkubo nze mazima nze bulamu era ye mmoto ya Yesu nze kkubo nze mazima nze bulamu kati bano abantu ne bw'onoobabuulira okitegedde ne bw'onoobabuulira kambabuulire ebintu nga bino nze kambabuulire temulifuna muntu alibibatemeratemera nga bwe bibatemeratemera gwe ne bw'oli saddaaka enjiibwa nze nkubuulidde omuntu alikutemeratemera ekintu n'akikutemeratemera nga bwe kyali oba bwe kirina okuba oyinza okwebuuza omuntu akutemeratemera ebintu yazaalibwa ddi okumanya ekintu si myaka okitegedde sobola okuba abantu abasinga obungi mu balabe abaliko empewo oba abaliko olubaale batuddeko emyoyo nga girina emyaka bufukunya oli oyinza okumulaba nga alina emyaka 35 oba 40 naye ng'aliko ekimuliko nga kiri mu myaka 600 myaka 3 n'olaba oli ng'ayogera ebintu by'ataalaba era by'ataamanya era by'atasobola nakunukkiriza naye naabikugamba nga byebyo
kale n'abantu abasinga eyo okwetooloola abantu abasinga bemusanga baliko olubaale. Omuntu aliko olubaale yasobola okukubuulira ebyedda. Gwe ne bw'oliyagala amadiini gonna nga bwe mugalaba gali ku bikoppe, gabikkula peegi ku peegi ne gasoma ebyaliwo. Simanyi n'ebbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'egindi, simanyi onaani, omwana n'omuzzukulu bye basoma, okitegere nti balina bipya. Naye bw'oba oyagala okumanya ebintu by'omunda ennyo eby'obutalabika okubitegeera, abalubaale abantu be bayigganya, era nga bunoga nti abantu ababangako amabala edda ababangako obuyinza bayigganyizibwanga ensi ne zibattera ne gye buli eno. Abantu abaliko amaanyi, ensi ebeera etusumbuwa. Nze kamwa koogera n'abantu abasinga baliko amaanyi agalubaale, ne wabeera mwana mu famire ng'ali ku lubaale okuva lwazaaliddwa, okuva mu lubuto mwana ali ku lubaale, maama abonaabona n'olubuto olwo lugalangatana, lukola bityo, olubuto lwewanise baalusiba, nzaalidde omwana ku myezi 13, olusi bamulongooseza bulongoosa n'azaala akaana ne kayiika eminyira, ne kayiika kalwala ebizimba, ke kalwala measles, biki ke katava mu ddwaliro, ke kalemererwa okusoma, ke kamyuka amaaso, ke kalaba olufu ku lubaawo, yafumbirwa ng'abasajja tabanyweramu, yawasa abakazi nga bagenda, yabonaabona, yabulwa omulimu ogugwe mu nsi. Bye byaliwo era ku mirembe gy'aba Yesu. Temulowooza nti emirembe gy'aba Yesu gyakoma ku ba Yesu ba Muhammadi. Ne gye buli eno abaana bazaalibwa mu bazungu, mu baddugavu, abaana bazaalibwa abaana abaliko amaanyi, abaliko amabala mu buli zi famire. Abaana be mulaba eyo abayigganyizibwa, abaana abatabuka emitwe, abaana bagwa eddalu, abaana abalemererwa okusoma, abaana abataagala kukola biki ebintu eby'enjawulo. Omuntu aliko obuyinza aba talina mulimo gwe mu nsi. Gy'emirembe gy'aba Yesu. Ba Yesu tebaazimba mayumba, tebaayina mirimo muno, baakeeranga kwenjeera, kutambula, kubunyisa bigambo, njiri. Kitegedde abaana abaazaalibwa tebaakoma ku mirembe egyo, era bazze bazaalibwa mu bawulira ba Mukasa w'ennyanja, ba Kibuuka Omumbale baani. Kitegedde ebyewuunyo eby'amaanyi ne bijja bikoma ku ba Kibuuka Omumbale. Kati ffe olwaleero, kubanga bali abaatusooka amaanyi baagakozesa bubi, kati ffe olwaleero twolekeswako amaanyi, naye ate ebyamagero bye tukola bitono, tebyenkanankana. Emirembe egiddawo gijja tegyenkanankana na gibaddewo. Egy'aba Yesu gyaliwo, egy'aba Mukasa ne giddawo, ate egy'aba Mukasa gyavaawo, kati ate waddawo egyaffe. Egyaffe ebyamagero tetubyenkanyankanya nga bo bye baakola, so naffe tusobola okubuuka mu bbanga n'olamulira mu muti waggulu. Naye amaanyi ago gaatuggyibwako ne tusigaza buyinza obwo nti osobola okukolera omuntu ekintu ekirala. Kitegere kale no tekyavaawo mu lubaale. Okuva mu lubuto lwa Yesu baalangirira okutta abakazi abaliko embuto ng'ali mu lubuto, nti eriyo kabaka ajja, ne bayigganya nnyina ng'ali lubuto okutuuka kuzaala, era nnyina n'atuuka okuzaalira ku nsiko. Nnyina wa Yesu yazaalira ku nsiko mu kiraalo ky'ente, lubuto we lwamulumira, naye nga talina waasula, tasobola muwa kayumba, kubanga oli businga yamuwa akayumba nti zaalira wano, kabaka yandimusse. N'olwekyo baamulekerera n'atambula mayiro ne mayiro okutuuka lwe yakyama ku nsiko, n'asanga ekiraalo n'azaalirawo omwana. Omwana bwe yamala omuzaala, omwana yayigganyizibwa, ensi teyamwagala, yayogera nga bakkiriza nga baabanga baalubatu. Ekibiina ekisinga obungi kyawakanya, era okutuuka lwe baamutta ne bagaa tumutte, lwaki yeeyita kabaka. Ne gye buli eno omwana azaalibwako empewo okuva mu lubuto lwa nnyina, maama abonaabona n'olubuto lw'omwana oyo ng'aliko empewo okutuuka lwamuzaala, ne kumukuza buba buzibu. Omwana bw'amala okukula n'ayigganyizibwa, famire emukyawa, emikwano gimukyawa, abula waafumbirwa, abulwa ekikye mu nsi. Omwana ali ku lubaale, taba na mulimo gugwe mu nsi, buli mulimo gwakola gwe gutafuna, buli mulimo gwakola gwe gutavaamu nsimbi. Okitegedde. N'olwekyo bwe muba mulowooza nti ba Yesu baali banjawulo, ba Yesu mirembe egizze gibeerawo paka ku mirembe gyaffe. Okitegedde. Era ne mubeeru bwe kiri, ne mbaddugavu bwe kiri. N'olwekyo tubanyonnyodde Walumbe yaani, tubanyonnyodde Kabaka Bulamu yaani, tubanyonnyodde jjajjaffe Ndawula yaani. Abaloota emizikiti, ne bwe munaba temwagala mizikiti, ne bwe munaba temwagala basiraamu, obutonde bw'ensi bwo butugatta. Tituli omuntu omu ne kye tusinza kiri kimu. Katonda gwe tusinza ali omu, ffe tumuyita liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe, basiraamu bamuyita Allah subhanahu wa ta'ala. Abakatuliki nabo ne bamuyita God mu bazungu,
God no mu Baganda ne bamuyita Katonda. Okitegedde tusinza ekintu kyekimu era obubonero bali mwe bayitira era ogenda okulaba nga naawe eno obuloota. So ekyenjawulo nti tolina kusinza byabali biri byabali n'ennono zaabwe nga bwe bajja banonooza lwakuba babituleetamu eno naye nga tusinza ekintu kyekimu era ebintu bye bimu era obutalabika bututenda obubuyabuya kuba ffe twekutulakutulamu ffe tweyawulayawulamu ffe tukola empalana nefutwa naye nga ekintu tusinza kimu wabula tetweyagala. Omusiraamu ajja kugamba nti oli kuki oli oba ku mazambi oba ku maki ebyosinza gwe ng'ow'obuwangwa. N'omukatoliki ajja kugamba nange sikusabira. Kitegedde ebintu ebyenjawulo bututenda obusirusiru kuba omusaayi guli gumu twava mu muntu omu tufena tuli baana bannambi. Okitegedde ebintu ebyenjawulo bwe bityo. Kakati mu mbeera eyo lwaki oloota emizikiti ng'oli mu Lubaale ate nga Lubaale agamba nti nnono ezo zaabali? Lwaki oloota emizikiti? Ekabonero akakulaga nti tayito y'omuzikiti guli bali kye basinza. Naawe wano kyekikubanja ky'osinza. Okitegedde kikyo wakisuula ennono mw'olina kinonooleza n'obuwangwa bw'olina okuyitamu obuwangwa bwo mu ggwanga lyo mu lulimi lwo mu nnono mw'ononooleza okuva ku bujjajjaabwe emabega. Ky'osinza kyekyo kye wasuula kyekiri ku mizikiti. Oyo naga nti nze ndawula nze nakkange munyenye nakkira mu Bwassemwezi. Okitegedde omuntu yenna aloota emizikiti obeerako amaanyi ga Kabaka Ndawula. Omuntu yenna aloota entalabuusi obeerako amaanyi ga Kabaka Ndawula. Omuntu yenna aloota abasiraamu ng'obalaba biki biki obeerako amaanyi ga Kabaka Ndawula. Omuntu aloota amakereziya obeerako amaanyi ga Kabaka Bulamu. Amakereziya ani nannyini kereziya? Kereziya liringa nga ddaalo. Kereziya kiringa kijja buli wosanga ennyumba eriko omusaalaba waggulu era amalaalo ge gabeerako emisaalaba. Amalaalo omuntu bw'afa n'aziikibwa baga nti afudde amaze ebibye agende abakane n'obulamu obuddako agenze mu ppolezesezo oba eggolezo ly'emisango kyebava bamuteerako omusaalaba nti afiiridde mu kabonero ka Mukama waffe Yesu Kristo. Okitegedde gwe musaalaba ogwo avudde mu bulamu bw'ensi byonna ebitatereera agenda tambuza omusaalaba gwe agutuuse eri Mukama Katonda osanga ali wangula emisango. Omuntu bw'afa ava mu bulamu bonna n'adda mu bulamu obuddako gwe musaalaba gwe bateeka ku malaalo. Lwaki omusaalaba gubeera ku kyaki? Nti omuntu yenna nayingira mu kyaki nti kiki ekyaleeta Yesu nti yajja okulokola ensi abantu bave yajja okulokola ensi abantu batule obulokozi badde eri Mukama Katonda. Okitegedde Yesu abantu ne bamwefuulira ne bamukuba ne bamutta abantu ne basigaza ekibi ekisikire nti tebaategeera Yesu n'olwekyo yabadda mu butalabika okubakuba ppaka. Kati omuntu ekimuyingiza mu kyaki ng'eriko omusaalaba ekyaki eringa ddaalo kyaki ya Yesu. Okitegedde kuba omusaalaba gwa Yesu ate omusaalaba gwe guliko nga kabonero akakulu. Okitegedde Yesu n'ajja yeefuga essinzizo. Akabonero ke kaliko ng'akabonero akakulu ku kyaki era akabonero k'omusaalaba ke kabonero kubattira Yesu ate ke kabonero akakulu ku ntaana ya Yesu. Okitegedde oba Yezu. Kakati buli ayingira mu kyaki oba oyingidde mu bwa Yezu oba Yesu. Okitegedde era oba ogenza okukuba amavi okwetonda ku lw'ebibi bye mwakola Yezu abaana n'abazzukulu n'abaliddawo ndooza bwe batyo babasomesa lwakuba nti tebasobola kubagaziyiza ekyo kyeki. Lwaki oyingira mu kyaki ng'eriko omulyango naye ng'omulyango osooka kubuuka musaalaba. Musaalaba guli waggulu n'oyingira n'okutamya ku mutwe n'osinza n'otukamula n'okuba amavi. Kyeki kabonero kyakali mu butalabika nti omuntu ayingira mu kyaki yeetonda ku lwekyo ekyaliwo. First osooka kwetonda ku lwekyo ekyaliwo ke kabonero k'osooka ng'oyingira maaso osooka gayimusa ku musaalaba waggulu n'olyoka oyingira. Okwetonda ku lwekyo ekyaliwo kigambibwa nti abaana n'abazzukulu Yesu wadde yagamba nti basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola naye mu bwa Katonda ne kisigalawo nti basse omwana gwe nabaweereza oba omwana gwenzaala. Abasiraamu no baga Katonda tazaala. Tebamanyi bitabo bya Vanjiri. Bitabo by'Evvanjiri nti oli yalagira ekintu ne kiba yasindika Mwoyo Mutuukirivu ekino ne kiba. Okitegedde oli n'azaala omwana ku lwa Mwoyo Mutuukirivu. Ebitabo bwe bityo bwe byogera. Okitegedde kakati okwetonda ku lwekyo ekyaliwo nti kikolimo era bwe tudda mu Bwakabaka Bulamu
waliwo ekikolimo wakati w'abo abaaliwo nga bayigga kabaka bulamu okumutta abaga nti ye walumbe kubanga bwe yanyiiganga abantu bagwangamu omuyaga, endwadde, okufa, obubi bwe bityo abantu ne bamuyigga. We yabulira teri yamulaba, basangawo kinnya, teri yasanga ku ngoye ze. Ennono teraga nga bwe balaga ku Yesu nti Yesu n'aleka akabonero ka Mwoyo Mutuukirivu n'alyoka alinnya mu ggulu n'omubiri gwe. Kabaka bulamu yabula, teri yalaba ku ggumba lye, teri yalaba ku nnyama ye, era bw'atyo n'alinnya mu ggulu n'omubiri gwe n'atulekera obutalabika. Obutalabika olwaleero twetonda ku lw'abaana n'abazzukulu olwaleero abaliwo omulembe guno twasobya. Kabaka bulamu twamunyiiza, okitegedde, ne tusigaza ekikolimo. Kakati tulina okutegeera kabaka bulamu okuva mu kitundu eky'amagombe. Kitegedde nga bali abaminsani baga nti Yesu bw'otegeera oba Yesu Kristo, bw'otegeera Yesu Kristo nti ajja kukuwonya amagombe, ajja kukuwonya ekibi ekisikiri, akuze mu bulamu obwa bulijjo. Ye kkubo, ye mazima, ye bulamu. Okitegedde? Kati lwaki tulandazze ku nsonga y'amadiini n'ennono nti twagala muggyemu ekyokuyiga? Lwaki ebibyo wabisuula? Lwaki walandaggana ebyabali? Obadde okimanyi nti ebibyo bye bimu byebiri? Era obadde okimanyi nti eddiini twazisoma nnyo ne tuzikenkukamu? Bw'oba onoosamira lubaalo olina kusooka ku lisaaki, olina kusooka kuba munnaddiini n'omanya ogenda okukola enjawulo wakati, kubanga olina okunoonyereza. Lwaki batuga nti lubaale ye sitaani? Ate lwaki lubaale alabikira mu famire mwe tuva? Era bagamba nti amayembe ga kifaalu bagula magule, amajiini osobola okugagula n'ogaleeta, oba n'ogula omusambwa n'oguleeta. Eriyo emisambo egiriyo nti babakwata emisambo ba Tanzania oba luddawa, n'oleeta amanyi ne baga gundi yagula obusajja, gundi alina sayansi, gundi alina ebimukolera ssente. Kakati ng'oggyeko ebyo ebigulwa, lwaki omwana azaalibwa mu famire nga nsomi ate najja alabikirako empewo nga tebaazigula, tebaazikola ki? Era lwaki batuga nti bajjajjaffe baalina ensinza yaabwe, ensinza y'obuwangwa n'ennono? Ensinza y'obuwangwa n'ennono yaddawa? Lwaki ebintu by'owaka ebimeruka ewaka lwaki tubiyita sitaani? Lwaki eddiini etugamba nti eby'ewaka ye sitaani? Lwaki batugamba nti ebyabalongo ye sitaani? Ng'ate okuzaala omulongo waswa weekanga omuzadde, okuzaala omulongo babiri weekanga omuzadde. Ate lwaki batugamba nti bw'ozaala abaana abo ate bayite? Lwaki ate ebyabalongo bya sitaani? Era lwaki abazungu batugamba nti jangu ewaffe tubabatize ate baddire ebintu ggwe by'ozadde, ate bagge nti biyise mu mpisa eno, abaana b'ozadde baddugavu ate bagga baleeta eno tubaggyeko eby'obulongo, okitegedde, babatizibwe eno mu kizungu. Lwaki babatiza mu kizungu n'otababatiza mu Kiganda? Ekiganda mbadde kye kikuzaala, ekiganda mbadde kye kikyo, ekiganda mbadde mwosibuka. Lwaki bakugamba nti bayise mu kizungu? Olifuuka omuzungu, ogenda fuuka muzungu. Bayise mu kizungu bafuuse bazungu. Okitegedde? Ogamba otya nti jjajjaffe Ibulayimu ng'ate olina jjajjaawo Kaseekende? Ekigaana okugenda ofukamire ku malaalo g'abajjajjaabo? Kubanga omuntu tafa, emyoyo gisigalawo. Ate n'ogenda ofukamire ku ntaana ekaaba? No, si kaaba, entaana ya Muhammad kiki? Ekiggana okufukamira ku ntaana z'abajjajjaabo, ate n'ogenda ofukamire ku ntaana ya Ngobya kiki? Ekintu kitono nnyo okutuula ku buliri kwefumitiriza kutegeera otegeere entaana kituufu zibamu amaanyi nti ye, kubanga omuntu tafa yenna, muntu afa mubiri. Mwateekamu omubiri magumba biki, naye omuntu oyo aliko emyoyo, yadda mu bw'omwoyo. Yesu bwe yali afa yadda mu bw'omwoyo, naga nti ngenda kudda mu bw'amwoyo era mbalekedde mwoyo, ennyama yange n'omubiri bigenze mu ggulu. Kabaka bulamu bwe yali kyetwandiyise ng'okufa oba okufuula embeera, basangawo kinnya, ennyama n'egenda mu ggulu, n'atulekera obw'omwoyo. Obw'omwoyo bwe butukuba okututuusa ku kino. Okitegedde? N'omuntu bw'afa jjajjaawo afa nnyama ne mugiziika, obw'omwoyo busigalawo. Banne mubeeremu. Kakati ojja kgenda ku ntaana y'abajulizi nti ono Ponsiano Ngondwe, ono bazze kuketta, ono Antanansiyo, ono Mukasa omuto. Okitegedde? Baafa, ogende ku ntaana ye musabe, mukole kyekitali kibi. Okitegedde? Kitali kibi. Ne kati amadiini galina ekintu kye gabakweka. Lwaki gakukkiriza ogenda ofukamire ku ntaana ya Ponsiano Ngondwe omujulizi, ate ne gaggana okufukamira ku ntaana ya jjajjaawo Sebasitiani? Banne mubeeremu. Kakati ssebo,
anti kakati nze bwendandagga bwembeera n'ebintu era byonna mu birina okubifunamu ebyokuyiga okitegedde anaamanya ensi eno olina okubanga buli kintu okimanyi kati tubasomeseza ku ddiini waliwo ensonga lwaki tusomeseza mu ddiini netusomesa ne mu buwangwa mufune enjawulo y'ensi njawulo ki eri abantu abasikanga nga bazza waabwe eri abantu abeeyagalizanga ne bakusooza ebibyo bibi ddala kituufu ye sitaani lwaki ate tomuguze tokoze eki lwaki buli nnyumba erimu empewo era lwaki empewo tezitukkiriza kubba tezitukkiriza ebintu by'okukumpanya biki era bazikozesa mu kukumpanya bye bamanyi era olaba tebaziwangaaliramu ebintu eby'enjawulo kakati omwami ono yabuziza ekibuuzo agenze ku lusozi asanzeyo kyaki bantu abaloota kyaki bantu abaloota sappule bantu abaloota emisaalaba bantu abaloota bafaaza bantu abaloota babishopu okitegedde ekintu kyo bw'oloota faaza oba oloota kabaka bulamu bw'oloota bishopu oba oloota kabaka bulamu okitegedde bw'oloota ekyaki oba oloota nnyumba ya kabaka bulamu bw'oloota esappule abakugamba kwegayirira okunyiikirira okwegayirira akuloosezamu ebyo by'omanyi byewakula olaba osobole okugjamu yoza ekifaananyi okifunemu photocopy okitegedde bwakuloosa sappule bakugamba okunyiikirira ennyo okwegayirira bwakuloosa omusalaba bagamba kola nnyo okutikkuleko omusalaba bwakuloosa ekyaki abakuloosa ennyumba ye bwakuloosa ng'olinnye ku lusozi nga osanzeyo kyaki bakugamba ogende mu lusozi lwa kabaka bulamu ogende okolereyo byenkugamba nti bino bw'otuuse ku lusozi obadde ogenze kusimba bbendera nga myufu erimu site enjeru oyo kiwanuka ye nannyini bbendera bakuyita ku lusozi lwa kabaka bulamu ogenda osimba bbendera ewakiwanuka ye nannyini zibbendera kyokka bbendera eyo bakugamba kusimba bbendera eri mu kikanga bwolaba bbendera za Amerika bwefaanana ogikozese ogitwale ku lusozi olwakiwanuka kiwanuka ayagala kukolera ekyenjawulo samirira lubaale okolera abaana b'omusingi ogujja ojja kusanga enkyanga mu abaana n'abazzukulu abavudde mu ntumbwe zo ng'ennyonyi bazifudde bugaali naawe wennyini okwongera omukisa ge makulu ga bbendera eyo yakiwanuka naye bbendera gyagamba okusimba ku lusozi eri mu foomu nga myufu erimu akabonero ka sita bbendera yerabika eri mu mutendero ogulinga gwa bbendera ya Amerika kiwanuka agikusaba era kiwanuka azitumanya abantu kubanga kiwanuka gwe musambwa ogweyolekera mu bazungu okitegedde ogukweyolekeza mu bazungu gwe musambo ogwoleka abantu abazungu ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo n'olwekyo kabaka bulamu akuyita mu matwale ge ogende kabaka ayagala kumumanya okumubikka lwe lusozi ye kyaki genda mu matwale ge ye kyaki okitegedde nekiwanuka akuyise ate obanga otwala ebyakiwanuka ogenda nga n'ebbendera n'ogisimbayo ng'era eri muti waggulu era olekanga yeewuuba osanzeeyo ebinnya bakugamba olina okubikka ku nnyanga za walumbe okitegedde olina okubikka ku magombe bw'oba onoonya kabaka bulamu bw'oba onoonya bulamu byebinnya osanzeeyo ekitundu ky'ebiddiba biringa ebirimu amazzi kabaka bulamu akuteere bw'omala okumanya kabaka bulamu ate otegeere kabaka mukasa bwe bwakabaka bwa mirundi ebiri obukuyise sita ezibadde mu bbendera sita kabonero ka kabaka ndawula ekimyufu mu bbendera kitundu kya jjajjaffe kiwanuka ebinnya kitundu kya kabaka bulamu amazzi kitundu kya basese embuzi kitundutundu kabaka bulamu akuyitira omuteere embuzi ku lusozi okwo akuteere ebiramu omuteere embuzi ennamu etambula nga togisaze naye akuteere ebiramu byonoonya omuli n'emyoyo gy'abajjajja bakuteere lubaale we wamu mulamu nga mulamu omwana omuwala asibye embuzi ku ttale kuba osibye embuzi ku ttale naye n'asiba embuzi ku ttale omwana omuwala bakugamba olitwala embuzi bbiri embuzi emu ya kabaka bulamu embuzi endala ya maama nabinene abantu bano ne bw'obannyonnyola oba bategeera lwakumeka kati mubeerako nno n'omuntu nno gwe mutajja kusanga walala nze mbabulira ng'asaaga era odi eno bwe tuba twogerera mu lulimi luwanvu kyetaaga n'obeera ng'ogiddamu emirundi gyonna okitegere nga tolina jjiko osobole okutegeera ensi eno kyeki ensi si kuleekaana ensi bantu bagezi abazungu bagezi ensi kubeera mugezi ensi bantu bagezi okusobola okutegeera ensi eno kyeki abaagisooka baagifumba batya abaagisooka baatufumba batya okututwalira mu nkwawa bingi nnyo
olina okuwuliriza amaloboozi nga gano n'obeera nga ng'ogaddingana okusobola okufuna okumanya n'okutegeera mu nsi muno. Ensi sikuleekaana, ensi sikubuukira gundi waabuukidde, ensi kutuula ku buliri kumanya kutegeera, ate tukole nnyo ebyabajjajjaffe batuwa okumanya n'okutegeera. Bwe mutaakole era tujja babuliranga ebintu nga temubitegeera. Okitegedde? Bwe kityo bwe kiri. Abakuume liisodde n'eddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.